Album eno bagiyise Rainbow Life album. Album ya kabinyo kuliko ennyimba 24 ate kirala kuliko collaborations nyingi nnyo, kuliko Dr. Jose Chameleon, kuliko Pallaso, kuliko Babaluku, kuliko 256, kuliko Messiah. You know, it's a compiled album. Kuliko Wizo Manizo. Yaman nigga. So katulira mu nyimba nga tano zino tukomewo tufune ku masimu londa enyimba ze tugenda soka. It's a fire. Dr. Jose Chameleon, gift of Kaddo, Sawadi ya Kaddo. Yaman, it's a general. So enyi album eno lwachi ine nyimba nyingi. An album ine nyingi, it's a legendary album. Nti aba legendary, always a nyimba ziri koza aba legendary. Ne super content yoli into our nature, Rainbow Life. Okay. Kali, katuwe. Apple Music, any. What is our title? Online everywhere. Chameleon video mujikola di? Bidding program. We're releasing about 2 videos on the Rainbow Life album. On Fire ne Diva. For now, these 2 months. So far, kuzempulideko. Yes. Rainbow ne Chameleon. Project ya Chameleon ya kabi. Yeah man. Nungi nyo. Custom video mujimala. Yes. Legendary project. Yeah man, it's a legendary album. Yeah man. Okay. Music wangu no mpya. Mufune na Kali. Mulimo Welcome Beats, mulimo Eriax. Kwa producer mabili mulimba lumu. I'm never top shot like Kaddo alongside Dr. Jose Chameleon. So we got the flag, I got that flag on nights. So tunulire album eno kuliko collabos meka. Kuliko collabos nga mukaga. Chameleon, Babaluku, Chameleon, 256, Wizo, Messiah, Wizo, Pallaso. Yeah, man, it's a tight album. Nyimba mekezi na video. Kuliko nyimba nga katigina mutano. Yo, On Fire, My Diva. Yes man, it's a movement. Kali kamfune simu nga 5 mukaga wongere ku gift of Kaddo album so fe nyimba zino wakawulira kutujja kwongera tukubenga yo 5 lu week paka wetu zimalayo ezo nyimba zibade 5 mbado lwa Wizo Manizo Dr. Jose Chameleon musajja gawali kyawe chanyi koleka kabiri ali kusimu hello gwa sose wanji tata Kaddo ndi bulungi tata bulambu gam ali sele mgana ngije baliko yeah man obulamu ko ate no man ogira bisi yeah man officer traffic man yes man oli mutufu nya kayimba ko na yeah man munabutambala Kali. Yes. Munabutambala ya simi gift of Kaddo agamba album so far nyimba za the metro tuli ku Kaddo sima usimi yogera kwa yesebo. Alisema majeje bale kumgana ange. Yama neanza kuira ku metro. Amina bali kuagira muziki wa Uganda man. Listen. Kakudem. Yeah man, Kali bro. Chakavi. I appreciate bro Masaka City. Oyo mudemu obadde okola bikinga toyimba. Mbadde nkola ebintu bingi. Mbadde an album ebiko nyimba nga abiri mu nyache ngambye. Tino zokazoka zantwalira time okuzicompilinga wamu kuziteka ku album emu. Nekirala nkola ku snacks. I do gifted snacks. Jako kubira kalango nyete bampadde bugi kuza naye mpisa we suggest nkola gifted snacks zange ku island ye nane cafe yange. Mujja na muchaira ke kisinzo tukegaba walingo crossinga 13 zokka ku amazingo jeri nga tulimirwa. Hello. Sebo. Teka Empya nganya. Alisede bagete kiriwo. Abe mukono mbagala nnyo. Novisa, omuwala gwenenda, obwire
muri kuja. Come on! Fire! Fire! Yeah man! Yeah man! And the gift of Kaddo! Yeah man! Nawe ngambye nange ngambye ngata naye ngata chakabi some number yo some number yeah man fire man wewe kusema soko andike namba namba bali muchiwandi go take your number edichi namba yange ndiyo 75 Musambuli kali aye mala mwanje maleyo kali akade katutwala bana Uganda fune simu ndala 2 tufune nyimbe empya tukome otusibule tewali kadde simu 2 hello wanje tata kumukutu koli ali best chechiriwo yaman agamba chimukandani mulongo waso akwagala nyo bale kuma tukatoseye kumwalo mbagala nyo mani gawendi nekati nkomye njagala ndabike ngaleta muziki la Ensonga bachindi wanu nganani yaman wanje tata kali Apple Music oba any badiza batido kuna kwendi kugamba ili online everywhere Chameleon video mujikola di bidding program wakati mbana ka release 2 videos on the Rainbow Life album on Fire and Diva ne project this 2 months kati nimko organizing kuzempulideko yes Rainbow ne Chameleon project ya Chameleon ya kabi yeah man nonji nyo custom video mujimala yes legendary project yeah man legendary album yeah man ogamba ya bakabi boka okay ndagana njagala mufune music wangu ono mupya mufune na mumwe nyimbe nkade ngatusibula njagala esimu emu yokka tuve wano ani namba emu tuvewo nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu n'omusanvu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tuga flashinga ne tugassako software enagwe wetaaze wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temuseo room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 9130 oba 0788 album eno bagiyitise Rainbow Life album album ya kabinyo kuliko ennyimba 24 ate kirala kuliko collaborations nyingi nnyo kuliko Dr. Chameleon kuliko Pallaso, kuliko Babaluku, kuliko 256, kuliko Messiah. You know, it's a compiled album. Kuliko Wizomanizo. Yama nigga. So, katulira mu nyimba nga 5 zino. Tukomewo tufune ku masimu. Londa nyimba ze tukende soka. It's a fire. Dr. Chameleon gift of Kaddo Sawadi ya Kaddo. Yaman, it's a general. So, enyi album eno lwachi ine nyimba nyingi. An album ine nyingi, it's a legendary album. Nti aba legendary. All is nyimba eziriko za legendary. Ne super content yoli into our nature, Rainbow Life. Okay. Nimbaga musoke. Kali, katuwe Apple Music oba any. Badiza batido kuna kwendi kugamba ili online everywhere. Chameleon video mujikola di. Bidding program wakati mbana ka release 2 videos on the Rainbow Life album
on fire ne diva ne for now these 2 months kati ndi so far mkoga kuzempulideko yes Rainbow ne Chameleon project ya Chameleon ya kabi yeah man nungi nnyo kasita mu video mugimala yes legendary project yeah man so legendary album yeah man ogamba ya bakabi bokaboka okay abana njagala mufune muziki wange ono mupya mufune na mu nyimbe nkadde nga tusibula njagala esimu emu yokka tuve wano ani namba emu tuveewo